Mu bimu ku bintu ebikola heritage kwe kunoonyereza, okuvumbula n'okukuŋŋaanya. Era bw'atyo ne analyst bw'atyo bwe yandifaananye ng'onoonyereza oyayaanira okufuna ebintu ebipya n'ovumbula ebyo ebyabula. Nange bwe ntyo Muzungu David bwe nasalawo nti wemba nzimba heritage eya Kadongo Kamu ku Kadongo Kamu Music Heritage Center, ndina okubeera nga nnoonya ebyo ebyakola Kadongo Kamu naye nga oba oliawo ensangi zino bizibu byakulaba. Kale bwe gutyo nasalawo ntandike okunoonya entambi, nnoonye abayimbi abo abaafa gye baabaziika, abalamu gye bali, n'ebyo ebintu byabwe bye baakozesanga oba bye baakolanga. Kale bwe ntyo nasalawo nkuŋŋaanye cassette tapes zino ez'enjawulo mbeere nga nzireeta. Kadongo Kamu mugamba yabula, naye nga ebimu ku byabuza Kadongo Kamu kwe kubeera nga ebintu bino cassette tapes tezikyaliwo. Cassette tapes kye kintu ekisobola okuwa obubaka obutuufu obukwata kw'oyo omuyimbi oba kw'olwo oluyimba. Okugeza nti wenkeera nga njogera ku Justin Nantume oba oliawo nsobola n'okwogera n'ebyo byatajjukira nti yakola. Kati wano ndina olutambi baluyita Semberayo Panther Music Outlets yalufulumya Spark Sebabi, Justin Nantume ne Cool Moses be bafulumya olutambi luno. Olutambi luno kwaliko ennyimba ezawerako nga Semberayo yanfuludde, njagala kuba mufumbo. Kati ku ludda olwokubiri kwaliko siri kwabulira, nfunye omubeezi, then ne nyiikadde. Luno olutambi wookeera n'obuuza Justin Nantume, Spark Sebabi ne Cool Moses, neekakasa nti tebakyalujjukira oba kubanga ne baba bakola ku nnyimba oba oliawo kiyinza okubabeerera ekizibu okubeera nga bakoba ku nnyimba eziri ku lutambi olwo. Wano nkutte olutambi lwa Sir Mathias Mulumba Walukagga of Kampala Music Stars, music directed by Livingstone Kasozi. Oluyitambi baluyita Akanywa Mpola lwafulumira mu HK Studios 2. Kuliko Akanywa Mpola ow'ekisiraani entasiima twenenye Zawedde ne Lwanjokeraawo. Zawedde ayina party ayina versions bbiri, version eyasooka neno version ey'okubiri. Bantu bange bangi munsaba nti mbeere nga nteekanga ennyimba zino mu background. Nedda kiyinza obutasoboka olw'ensonga social media naddala emikutu gino gifugibwa ebintu bingi, copyright baprotectinga obwannanyini oba ebiyiiye by'abantu. Kati nga wendi mukola story eno n'ogikwata n'ogiteeka ku mutimbagano gwo, ekyamazima oba okozeseza content w'omuntu. Abantu bangi batandika okubeera nga ebiyiiye bino ennyimba baziteekayo ne zifuuka zaabwe. Kati nze wenteekayo channel yange bagikuba copyright, ate gwe biddirira oba toyagala kubimanya, y'ensonga lwaki tetuteekayo. Naye nga nsuubira nti n'ebyembasomesa nabyo biri wathe okubeera nga owuliriza okusinga oluyimba, kubanga ennyimba muzimanyi osobola ozinoonya ku YouTube, osobola ozinoonya ku matundiro. We luba lukubuze ntuukirira mu inbox oba jangu ekasubi ku basooka kwa Vula Stage wenkolera emirimu gyange ofune oluyimba. Nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15. Wano ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Naye nkugamba nti siri monopole. Kale bwe ntyo Kikaya College and Vocational School abo batuteekamu ssente. Naawe ali eyo nga weetaaga okubeera ng'olanga business yo naye nga ogirangira ku platform eno, nkusaba nti ntuukirira tubeere nga twogera. Kati gwe omwana osobola omutwala ku Twinex International St. Michael Educational Center, abo basobola okubeera nga bakubangulira omwana wa primary. Kati Plan B Records gwe yeetaaga okubeera nga okola oluyimba oba oliawo lutegeerekeke, naawe osobola okutwala eyo omwana. Ndina wano tapes ez'enjawulo ze tugenda okubeera nga tuyitamu, oba oliawo oyinza okubeera eyo nga nyingi tokyazijjukira. Kale ngenda akozesa omukisa guno teepu zino nzitemeeteme. Kati teepu eno gyenkutte bagiyita abasajja abakodo, Melodious Guitar Singers. Simanyi oba Melodious wali ogiwuddeko,
eyo ya senga w'abaana senga w'abaana Rosette Nakubulwa byoya byanswa nabiryonkedde abakyala b'ekyalo senga ntuuse senga ntuuse okufumbirwa nyambe onaniza omusajja omutuufu asaana kati zeze ezimu ku nnyimba ezaali ku lutambi luno. Senga w'abaana Rosette Nakubulwa yafa 1995 bamuziika nakaseke. Kati olutambi luno lwenkutte bano begatta kuliko Mulindwa Vumbi, kuliko Geoffrey Bunjo ne kubeerako John Bosco Muzaale Kikoni be baafulumiza ku lutambi luno ne Edward Kayemba eyakuyimbira ze ndimu yayepyowa n'ekibabba nkuba alotoleta ndere zisaagala kati oluyimba kuno kwaliko ab'emmamba ab'ekika ky'emmamba waliwo nno n'omukyala yali eyo ggulu ng'ansaba oluyimba lw'ab'emmamba naye namugamba nti oluyimba olwo ŋŋenda dukuweera ku mutwalo teyaddamu naye nga alunsabidde emyaka egiwera 8 kati ffe bwebwe obuzibu bwe tuyitamu okubeera nga tunoonya naye nga oba oliawo ate babyagalira ku busa. Kati olutambi luno baluyita kibijjigiri. Olutambi ekyalutunda luyimba lwa kibijjigiri olumanyiddwa nga kibijjigiri nti ekimbuziza embiibya mbwe abakyala banyiivu. Simanyi kuyimba naye nandibadde nkuyimbira kati lwero olutambi. Kati wano nkutte olutambi lwa Fred Sebata abagenda bandikomyewo lwagulibwa Lusini Enterprises. Kwaliko abagenda bandikomyewo abawasembaga tukanye empeta ya zaabu enkumbi eyamba original version netwagirwa yono. Kuno kwaliko Ridan eno yali Ridan enkumbi eyamba. Kati wano nkute Vision Production presents William Kibuuka and Princess Angel ensi ya kitange. William Kibuuka luno simanyi oba akyalujjukira kuliko ensi ya kitange tebimenya gumba Princess Angel then ensolo olwo lwa Kibuuka abakazi tetudiba Princess Angel Landlord ne tewali malaya William Kibuuka. Wano ngenze nkutte George Sebowa Mugonza n'oweewe Joyce Nabisere. George Sebowa Mugonza twamuziika wali ekalwe bamunanika. Yafa George Sebowa Mugonza yono yafa 1996 mu mwezi gwa Oktoba. Mukyala we ye yaziikibwa Buddu. Naye nga oluyimba luno kwe kuli Birinoonya Nansuna Akyaye Mpulukutu za Musota Empisa mu maka omukwano gwa Mega Corporate yali ya Tubro Music Sound C ono ye yagula olutambi olwo. Kati wetweyongerayo wano nkutte olutambi olulala abakyala ababiri Matia Luyima n'oweewe Sauda Batenda na Kakawa DSS Stereo be baagula olutambi luno. Kwaliko abakyala ababiri essaawa envanyuma obujja bw'abakyala ebizibu by'ensi ne muninda kufa kyompadde nga nkyassa nze Lwempita Experience. Baganda bange muwulirize ku luyimba lwa mukadde wange Matia Luyima ojja tegeera nti abasajja bayimba kubanga Matia Luyima ali awo naye tetusaana agamba nti tugende oba tumusiima oba tumukyalireko. Ne radio stations ez'enjawulo zimala n'emyezi nga tezikubye ku luyimba lwe naye n'akeera n'agamba nti lutemye. Ekyamazima n'ennyimba z'okumayinja bagenda bazijjeyo bazireete era n'abamu baga omusajja yali muyiiya. Wulira wano yayimba mu twadda ku kifuta, wulira Sepiriya, wulira obuwoomi bwa Matia naye ng'abaddewo nga kale akugambe kyompadde nga nkyassa Experience. Kale omusajja wuuyo mu munoonyeeko. Wano nkute Giant Productions kuliko Madina Nakiwala, Kizito Richard ne Zaina Namayanja then Mulindwa Vumbi naye nga mujje ku mbaga lwali lwa Mulindwa Vumbi ne Madina Nakiwala. Simanyi oba olumanyi omukazi kyali Sonko Lutaaya then mweba Landlord Kizito Richard Tomalako Madina Nakiwala twejjukanye then ne omwenkano omutuufu Mulindwa Vumbi.
luno lwagulibwa FM Fred Mukubira oyo yafa mwaka ogwo guwedde yaziikibwa kangulumirwa. Wano ngenze mu Ankole okuduula James Ganaafa. James Ganaafa alina ennyimba nnyingi naye olutambi lwe abantu be Ankole kadongo kamwe owammwe wuuno mufunye waali osobola okubeera nga ontuukirira obeere nga ofuna ebintu byewammwe. Ngenze ku my neighbor Fred Nkambwe of Peking. Fred Nkambwe kulukulu ba ndya kikongoliro omulugwala wezityo majegere yono. Wano yali mu Peking. Luno lwali lwa Kasajja and Sons ye yalugula naye nga kwaliko my neighbor Numberless yafiira ki omusolo obulungi sidya ne eddembe. Oyo ye Fred Nkambwe kati musajja mulokole ali wa Pastor Kakande naye ng'ojja mujjukira mu kibiina kya Prince Job Paul Kafeero era Kafeero yafiira oyo yali namba 2 we. Kati ngenze mu entebe gita singers Matia and Rose Kakomeris presents Kinyozi. Kinyozi bwatyo bwe yafaanana olumu ku luyimba olwafulumira mu kadongo kamu nga lunyuma okuva mu entebe gita singers. Gwe ataafuna ku mukisa wandibadde onoonyaako ku show y'abasajja bano n'olaba Matia Kakumirize ba performinganga oluyimba lwa Kinyozi. Naye nga olutambi luno lwagulibwa Nick Studios. Omugenzi Alex Ngabayo yaziikibwa mu bitundu by'Ekyaggwe naye nga kwaliko Kinyozi twenkanankana ndi wano ndaaga lwa mukyala Rosemary Nakanwagi Kakumirizi, mukyala Nagujja ne Endwadde Nkambwe ne kubeerako Mukajjuma. Kati mukyala Nagujja eno yemu ku teepu eyatunda kubanga mukyala Nagujja n'okutuusa kati lutunda Kinyozi yatunda naye nga nkujjukiza nti Kinyozi alina part 2. Gwe alina omwana mutwale ku Kikaya College and Vocational School abeerenga omufuula omunayuganda omulungi eyeetaaga ennyimba zino nsanga ekasubi ku basooka kwavula stage. Obulamu bwa leero kuva ewa Matia and Rose Kakumirizi wano baali bavudde mu entebe nga bakoze ekibiina kyabwe Bona International. Kuno kwaliko ennyimba nga bye nalaba e Bulaaya ow'omukwano embaga 3 Mukamulindwa abengabi be banzala ne Ifaifa lwali luyimba lulungi wandirunoonyezaako. Angenze era mu entebe gita singers Kakulu Asomba Dani Mugula Salongo ne Fiuda Namuddu. Nkugamba nti Fiuda Namuddu yafa 2016 ennaku z'omwezi nga 10 twamuziika nga 12 wali Nakisunga twamuziike Nakisunga naye nga kwaliko ennyimba lwagulibwa Kasajja and Sons. Kwaliko ennyimba Katonda ya kuwa temwerumya then Kakulu Asomba kiri muto zirindaba olwange ne byampona. Kasajja and Sons ye yagula olutambi luno. Tugendeko mu Zebra Associated Singers buli muntu yandizimbye Senior Woman Irene Nakito ne omukulu Dr. Fred Sebale kati na wolovu lwe luno. Luno lwagulibwa Kasiwukira naye nga kwaliko ennyimba nga buli muntu yandizimbye katwezimbe lwa Senior Woman Irene Nakito tuteganira mpiri wa mwenge musi wa maka ndi bulungi ne amata g'abaana ze nnyimba ezafulumira kuno. Simanyi oba kyazijjukira wano sidda mu kyalo Dr. Fred Sebale Dr. Fred Sebale eno bagita New Version naye nga waliwo eyakolebwa ey'emabega Zebra Associated Singers sidda mu kyalo 2 then mukamuliraana ne kubeerako ne Walumbe mubi. Kati ekitubunya Maria Ridani n'ekitwasa abangi ne Zebra lwe luno Kasiwukira ye yalugula. Kati luno lwe lutambi lwa Dr. Livingstone Kasozi the pretty boy the highest distinguished Dr. Livingstone Kasozi. Tusekera maziga abampalampa mu nveeko tusekera maziga lukwata nakugamba nti ye version eyasookera ddala then oludda olulala ne kubeerako ndi mugumba ne kubeerako mukakitange
paati olusookera ddala. Kati mwe mumanyi paati 2 ne kubeerako Nalule yakola eyandibadde nga paati 2 eya Jessica Nababi, naye yasooka muyimba muno n'amuwaana, era nzijjukira nga njogera ne namwandu Florence Namanda ne mugamba naye omukulu nga yawaana nnyo Jessica, yawaana nnyo Jessica, naye baatabuka ki mu mwaka ogwo? Agamba owaayo eby'omukwano tobimanyi, leero mubeeranga muli bulungi, enkyate ne bisoba ne mukyankalana. Kale lwero then ne kubeerako mwana wange ogenda, ekyamazima Kasozi yabuulirira. Diana noonyaako oluyimba mwana wange ogenda. Kati luno lwenkutte Livingstone Kasozi and Sauda Nakitende. Sauda Nakitende yali mu lukwata Gita Singers naye nga yasookerako mu picking. Sauda Nakitende ye mukulu wa Zaituni namba wa Fatuma Nabireke. Abo Zaituni namba mu mumanyi mukyala wa Kiwanuka Fiina oba Namwandu abakuyimbira Fiina kulikayo okusoma. Kale kuno kwaliko Mere Kipapula lwe Lutambi lyerinnya erya Lutunda, Mere Kipapula. Then kwaliko ekitiibwa tukisudde olwo lwa Sauda Nakitende bando gasusse olwo lwa mukadde waffe omugenzi Livingstone Kasozi, amaka geeyagaza, amaka amateefu ne abayimbi twejjune olwa Sauda Nakitende. Nkutte wano okalyaddakadda olw'abafumbo ababiri, omugenzi Ssaalongo Kiwanuka Fiina ne oweewuwe Zaituni namba wa. Baganda bange mbakubira omulanga, omukadde Zaituni namba wa vidiyo gye nabawadde abalaga basaba nti mumukwatizeeko okubeera nga asobola okubeera nga amaliriza olumbe olwa bba Ssaalongo Kiwanuka Fiina okuva mu 2001 olumbe terwabizibwanga, tafunanga musika. Nti omukulu gyali alabika munyiivu, akomyewo atulugunya abaana. Kale abamanyi obuwanga mutegeera kino kyekitegeeza. Twekwatekwate ow'omutwalo ow'ebiri. Neebaza mukyala Suzan Sozi ampeereza omutwalo gumu kitundu ku nteekateeka eno, ampeereza omutwalo gumu kitundu. Abangi banenyeza Naalongo nti obudde obwo bwonna mubeerangawa okubeera nga muvaayo obudde buno okubeera nga mulaajana. Nedda kino oyinza okyogera bw'otyo olw'okuba toli mu bigere bya Naalongo, naye nga abali ku kyalo Kajjaga n'abaliraanyeewo musobola okubeera nga munjulira. Naffe gye tuli famire zaffe teziteredde era nga bakugamba nti omukulu oba omugenzi Kiwanuka Fiina ye muntu eyali agezaako okubeera nga avaayo agatte famire ye, naye nga abamu baamulaba bubi nga tebamwagala na kumwagala era nti bangi baamulwanyisa. Kale bw'atyo nti neyo yatuuka okufa famire yeetemamu ebiwayi bibiri, waliwo abajja ku lumbe n'abalala abaagaanira ddala okulinnyayo, ti era abo abataalinyayo bo Kiwanuka baakyawa bano abaagenda okubeera nga bayimirira wo mu ssaawa envannyuma eya Kiwanuka Fiina, nti baabakyawa olutalo ne lubeera lutalo kakuusi, era nti abamu baawalirizibwa n'okuba nga batunda ne bava ku famire ne bagenda ne batandika obulamu bwabwe. Ndowooza mulaba kati ye Namwandu akugamba nti ffe twamala okuziika bwe tuti twaliyo ennaku nga 2 ne tukyusa ne tuvaayo, era nze nadda waffe yadda Kabanga Mukono eri abantu be. Era bw'atyo mu puroguramu eyasooka yakunyumiza butya abafamire ye Katende we yamubeererawo mukulu we ku nsonga eno. Abaana tebaakulira eri. Bino byonna tubyogera obw'olumu sense of humor beetuvuddemu, naye nga bangi ku ffe tuyita mu mbeera bwe zityo. Kale ogunaalanda tegulanda ggobe, gwe anaayamba yamba buyambi, gwe naawe atagenda kuyamba kireke tutambuliraawo, naye nga yeeyo. Kale luno lwe Lutambi okalyadda kaddadda. Olutambi luno lwafulumira mu Tubro Music Sounds. Kwaliko okalyadda kaddadda, baba nkemwa, sijogwa, kwaliko sikyajoga, obutamanya plan z'omwavu ne obujja ku ttaka. Munoonyeeko oluyimba obutamanya, womala okunoonya onoonye ne obujja ku ttaka.
obujja ku ttaka lwe abasinga lwe muyita konkome. Kati wano ngenze Kasajja Ndisaanize ye yafulumya luno. Ekijja nkunene part 3 Prince Job Paul Kafeero kwaliko abavumbuzi abapya ab'emikwano, ekigambo kyenfuna tukyayinza, then omwaka ogw'emirembe Prince Job Paul Kafeero. Wano ndinawo oluyitambirwe olulala Paulo Kafeero kulabako gita singers tulera birerya corporate and public performance only with only written permission from Tubro Music Sounds. Tubro yagula luno olutambi. Ono tulera birerya ngumidde kugwe enseetawanya original version mwe abasinga mwena I bet you mulina Ridan, mulina second version, temulina original version. Kuliko essuubi lyampeddemu essuubi lyampeddemu 93 ye Musumba ne Tweze Bupya. Luno essuubi lyampeddemu yalukubanga akungubagira maama we nga amaze okufa. Wano weneeyongerayo ndina Sala Birungi with the Ilo Stars. Sala Birungi, amasanyalaze g'omukwano, ndowooza abasinga mugamanyi amasanyalaze g'omukwano okuva ewa Sala Birungi with Ilo Stars. Kwaliko amasanyalaze g'omukwano, minzaani y'omutima, kamera y'omukwano, side B kwaliko fayiro Henry Taala, Kaali Kataala. Ze nnyimba ezaali ku lutambi luno, simanyi oba okyazijjukira. Ono Nusura Namutebi mpulidde engoma, ono yali wa nnyimba zaffe zino ez'obuwangwa. Wano we tugenda ku Bona International Matia ne Rose Kakumirizi Nagujja part 2. Nkulaze nti Kinyoozi kwe kwafulumira part 1. Kati zino ngenda zikwata bbiri bwe nti. This is Fred Sebata Matendo promoted singers Samu Wange new version. Kwaliko distributed by Kasiwukira. Kwaliko ennyimba nga zisamu wange, Tereza, abakozi mwebale, then ekyagaza omubi tuto omukago ne nali mwerere, then omukwano kirabo. Nekakasa nti mwena abasinga abalina omukwano kirabo new version mulina lwa kitundu. Luina already version naye nga bwe ntyo eyo nkulaze new version. Kati wano wenkutte ndina ogundi version enkadde, kwaliko ekyagaza omubi kubanga yasooka n'alufulumira ku mayinja. Wamala okufulumya ku mayinja ne bakolayo teepu eyasooka nga bazikuŋŋaanyiza, kati neeno kuliko ekyagaza omubi, tuto omukago, omwana siwuwo, omusajja ali ku katale, kaabiraawo, mbirekedde Mukama, abakozi mwebale, lobby na message ya Mukama ne Samu Wange. Zino ezisinga zeemabegako eri moddo ya zamaanyi. Kati Aloysius Kabugo ne Topista Nakalema, Nakalema ono yafa 2023. Olutambi baluyita akawulula, naye nsinga kunyumirwako oluyimba Kyofa Togabye. No.